Bukaaye ke katunda kali bukwenda. Kano kali mu bizinesi ez'enjawulo yadde obukyafu bukutte wansi ne waggulu. Abatuuze bagamba kasasiro yanjadde buli wamu kw'otadde n'embaata z'abantu okumusaasaanya nazo nga zeeyiiya. Kasasiro amalawo ebbanga eriwera n'atuusa n'okuvunda nga tewali yadde ayamba okumuggyawo. Kuba bw'etonnya kasasiro afuukira ddala kizibu. Akulukuta ne mukoka miryango wa buli wamu osanga kasasiro nga. Wadde nga waliwo okwatiza awamu omulimu munene ddala kubanga buli omu ku bantu abasoba mu 200 ababeera wano buli omu ku bo buli lunaku asuula kasasiro. Tumwera buli lunaku ne tumwokya. Twagema contract uno naawokya lusoose mulyango okuyirako ye naawokya okuyirako ye naawokya ploti yonna tuwokya. Amusuulira abatuuze baamuno bennyini. Wakati nga forusa abategerera ekyalo tugezaako ntuyora ntwokya ate ogenda kukeera ku makyera nga basuddeyo nga bonge. Kyengera municipality evunaanyizibwa okulongoosa ekitundu kino naye balwawo okubalowoozaako n'abatuuze bagamba abakulembeze baabwe baabivaako. Abachairman bakola mu mulimo babenga bafuna ngeri y'okusuuza amasente batusoza sente babenga bajja kasasiro bamutwale. Omukulembeze ngoyo asobola okukubiriza ekyalo ne basima ebinnya babeerawo okugamba abantu basobola kumuteeka bano bamwokye bano bakola ki kyalo kyandibadde kituufu kyandibadde kirungi. Kanso yandibadde tuyambako kasasiro ng'oyo okumuggyawo nga bulijjo kanso gwe mulimu gwayo. Omuntu mwennyini yasaanidde okulaba nti anoonya amagezi ag'okuggyawo kasasiro. Tutambula ne tubagamba banaye kasasiro tetumwagala mumwokye, abatasobola kumwokya tubawa amagezi bamuteeke mu buveera. Awabeera obukyafu tewabulawo ndwadde era abatuuze bafuna endwadde ez'enjawulo. Ekitundu okubeera ekiyonjo kiviira ddala kuba kibeeramu nga abakulembeze tebanajja era abantu buba buvunaanyizibwa bwabwe kwekolamu omulimu kusigala nga bayonjo kwewala endwadde eziva ku bukyafu. Atuuse Protaz, MRU TV.